Abadde Speaker wa Parliament Lokoli Gwoulanyah agalamiziddwa mu nju ye y'olubeerera wakati mu mizira n'ebiwoobe era nga bino bibadde ku kyalo Ajuli mu ggombolola y'e Lalogi mu disitulikiti y'e Omoro oluvannyuma lw'ennaku 20 ku nsi ng'afudde. Omugenzi Lokoli Gwoulanyah olw'obukulu bw'abadde atuuseko mu kuweereza eggwanga, President Museveni yasalawo nti aziikibwe ebitiibwa by'eggwanga eby'abazira ba kuno bamukubidde emizinga 17 newankubadde nga tabadde era taweererezangako mu magye oba mu busirikale. Omugenzi sanduuke ye ebadde ewerekeddwa pikipiki ez'omulembe ezabadde asinga okunyumirwa okuvuga era nga bamemba banne mu kibiina eky'abavuzi baazo bagambye nti babadde balina okumuwerekera okutuusa lwateekeddwa mu nnyumba ye y'olubeerera. Wabaddewo n'okuwiibya ku mazina ag'ekinnansi ag'okujaguza omugenzi agamanyiddwa nga bola dance nga babadde bageetabyemu babadde babagalidde amafumu n'engabo amaliba g'ensolo ez'omu nsiko era kitegerekese nti kino kigendereddwamu okulaga obuzira bwabaddeko. Mu mbeera y'emu abafamire y'omugenzi Gwoulanyah baakukola emikolo egy'ennono okusiibula obulungi mutabani waabwe mu kitiibwa olw'ebyo byakoze mu kitundu eky'ebbendobendo lya Kyoli. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta bw'abulwa Museveni mu bubaka bw'atisse omumyuka we Major Jessica Alupo omikolo egy'okumusiibula yeeyamye okwongera okukwasizaako famire y'omugenzi naddala abaana be. We shall stand with the children of Honorable Gwoulanyah and continue to support the development and the transformation of northern Uganda, just as we do for the rest of the country. The outpouring of the grief by all Ugandans towards Oulanyah's death shows that the NRM strategy of uniting Uganda has succeeded. If you are good, the Ugandans will appreciate you. May his soul rest in eternal peace. President Museveni akubagizza taata wa Gwoulanyah n'ensimbi obukadde 50 okwerabirira n'ab'enganda ze so nga abaana b'omugenzi baweereddwa amabugo ga bukadde 20 era bonna ssente zibakwasiddwa retired Major Jessica Alupo mu mpeke. Wasoose kubaawo okwewanika emitima Muzeeyi Nathan Lokoli taata wa Gwoulanyah yabadde tasuubirwa kwogera oluweereddwa akazindaalo mu lulimi lwe nga ssenkagale wa DP Nobert Mao yavvuunula ebigambo bye akolokose gavumenti nti ereme kuzibiikiriza abantu abalina endowooza egamba nti mutabani we yaweebwa butwa era nti teyeefiira. I am not mourning in vain. I want to state clearly, Jacob was poisoned. He told me, and he was operated. Doctors attempted to deal with the poison. The poison affected his health so badly. By the time he was flown out for treatment, he was not in a position to recover. He was too weak. Muzeeyi Nathan Lokoli mu mbeera y'emu asabye Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Winyi-Dollo amukwasizeeko okutaasa emmaali ya mutabani we abatamanya ngamba gye beesomye okutwala. Muzeeyi Nathan Lokoli mu mbeera y'emu asabye Sipiika wa Paalamenti omuggya Anita Among amukwasizeeko mu kulabirira abaana omugenzi babadde alabirira. Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Winyi-Dollo asinzidde ku mikolo gino n'akakasa nti omugenzi okufa kwe yakumanya omwezi mulambe mabega kyokka nti abadde musajja muvumu era omulwanyi ku nsonga eno. When we went to the United States of America, it is when I learned that Jacob had been told around the 20th of February that he would not make it, that any time his demise would come. But the true Jacob that I had always known, he rejected that medical advice and fought. He egged on. And for 1 month, Jacob was fighting with God, saying, "No, God, I cannot go. I'm not ready to go." Then when I was told that fateful night of the 19th of March, which was already 20th here in Uganda, that he had passed on close to 11 o'clock, I quarreled with God, and I still have issues to sort out with God.
ate speaker wa parliament y'eggwanga Anita Among agambye nti wakwetika obuvunaanyizibwa mu busobozi bwe obumu omugenzi wabadde akola okubaako kyayamba. Mu kusooka wabaddewo okusaba okw'okusiima emirimu egikoleddwa omugenzi n'obulamu bwe nga kukulembeddwa mu ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda eyawummula Kitaffe mu Katonda Henry Lukolombi era nga ne ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda aliko kati Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu naye abaddewo mu kusinza n'okubuulira. Mu mbeera y'emu wabaddewo akacyankalano weema ebadde eteereddwa mu mubiri gw'omugenzi Kibuyaga bw'agisitudde n'agenda agikasuka eri era emikono ne giyimirira okumala ekiseera. Kamalabe na Buganda Charles Peter Mayiga alaze obukulu bw'okubeera obumu mu bantu ba Kabaka awatali kweyawulayawula mu ddiini wadde amawanga kubanga y'entabiro y'enkulaakulana. Bw'abadde yeetabye ku mukolo ogw'okusiibulula abaddu ba Allah Abayisiraamu bimuli bya Bulange Mengo ow'omu mbuga agambye nti okukolagana mu bantu ba Kabaka lyekuba abantu bonna mwe bagenda okukulaakulanira era nti kino Ssaabasajja Kabaka yalagira kikolebwe. Mu Abasiraamu mwetaaga okunyweza obumu munda mu Busiraamu. Kyokka ate era waliwo obwetaavu okunyweza Abasiraamu n'abatali Basiraamu. Kuba Katonda omu ffenna gwe tukkiriza yamanya nti Abasiraamu bajja kubeerawo n'abantu abalala. Singa teyakimanya tekyandibaddewo. Okukolagana n'okuba obumu kireeta okwesigaŋŋana. Ate ekyo ne kyanguya buli kye tuba tukola. Buli lw'okola ekintu n'omuntu nga tomwesiga okikola oddirira tokinyikiza kiyinza n'obutatambulira ddala. Wano mu Buganda Kabaka ye kitaffe. Buli omu mu ddiini ye Kabaka ye kitaawe. Buli omu mu kika kye. Buli omu mu ndowooza ye y'ebyobufuzi. Buli omu mu ggwanga lye. Mu kusiibula Abasiraamu Ssaabasajja Kabaka abeera atugamba nti baganda bammwe abo gye bali mutuule nabo mu mwezi omutukuvu munyweze obwa Sseruganda. Awo nno baganda bange ne bannyinaze mwenna abasiibye era abazze wano okusiibulukuka. Mbaaniriza nnyo era mwebale kukkiriza kuyitibwa kuno. Omumbuga asabye abakulembeze ku mitendera gyonna babeere basaale mu kulwanyisa ekirwadde ekya mukenenya nga bagoberera ekiragiro kya beene. Njagala kwebaza Supreme Mufti engeri gy'atunnyonnyodde omulamwa ogw'okusiibulula Abasiraamu omwaka guno. Abasajja tubeere basaale mu kulwanyisa mukenenya tutaase omwana ow'obuwala. Naye mujjukire nti ffe abasajja fe tutandiikiriza amakubo siriimu mwayita emirundi nno za 99 ku 100. Kaakati mu mwezi guno omutukuvu mwe tulina okukolera Katonda by'ayagala kasita tutatema makubo ago 99 siriimu mwayita siriimu ajja kudduka emisinde gye mutalabanga nako. Sabu weebale nnyo weebalire ddala obubaka buvubiriddeyo ddala bulungi. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shabani Galabuzimu obubaka bw'Essira yitadde nnyo ku kunyweza obwesigwa wakati mu bafumbo n'abaagalana awatali n'abatali bafumbo okusobola okumega akawuka ka mukenenya. Tuddeyo abafumbo babeere beesigwa ku sayidi zonna. Siriimu tujjako era enkya nga takyaliwo. Nammwe abatali bafumbo mukkirize mubeerenga we muli kubanga bwe bagamba okufumbirwa ogasindatuuka ate weepakulapakula. Bwe tunaabanga buli omu atambudde bw'ati ono siriimu biwero temuli kantu. Ojjako era enkya nga buli omu ali mu mbeera ne mukyala we n'atalina nga mwana sirina era agumiikirize paka baalifuna omuntu gw'awangala naye. Amyuka omukubiriza buli kikola Buganda ow'ekitiibwa Hajji Ahmed Lwasa asabye abazadde Abayisiraamu bulijjo okuyigirizanga abaana eddiini n'ennono zaayo okwongera okubaagazisa Allah. Abaana baffe tubasomese obukodyo obusobola okweyimirizaawo survival skills n'ekirala babeere nga beerufu mu nkola y'emirimu gyabwe kubanga kati kyetuliko kati tutegese emikolo gino naye tugezaako abaana baffe twagala bayige babeere nga babeera beerufu babeere nga bamanya n'obukodyo obuyinza okweyimirizaawo n'okubeera mu bantu abalala. Kakati bulina okubeera ne survival skills ezo nga tubagiriza onoobeera otya ne bakumanya ate naawe nojja n'obeerako mu maaso ga Katikkiro ne Supreme Mufti ku ssaawa ng'eno. Sheikh Abdul Walusimbi
ye Sheikh Muhammad Kisule omu ku basoose okubuulira ayogedde ku bigendererwa ebiri mu kusiiba omuli okukumiikiriza n'okuyiga obwerufu n'asaba abaddu ba Allah okubeera ekyokulabirako. Teri mulembe gugenda kubeera n'abantu beesiimye nga tebagumiikiriza. Nkakasa n'omulembe omutebi bufaanagana bwekyo kuba nagwo mulembe. Abantu bagenda kwesiima mu mulembe nga tebagumiikiriza. Kurani bwe beesomesa ku ekyo etugamba nti wala asri innal insana lafi khusr. Buli muntu yenna ali mu mulembe wa kufaafaganirwa illa alladhina amanu okujjako abo bakkiriza nga mwe wa amilu salihat ne bakola n'emirimu emirungi. Katikkiro kuwulidde emirundi mingi nnyo ng'oyogera ku bwerufu. Ffe mulamanzaani ekintu kye tusooka okuyigamu bwe bwerufu. Omuntu ateekwa okubakkiriya ne Katonda we. Omuntu ateekwa okubakkiriya n'abantu be baweereza oba bakulembera. Sheikh Abdul Walusimbi akulira sharia mu yafeesi ya Supreme Mufti asabye abayisiraamu obutasuulawo nnono zaabwe n'obuwangwa wakati mu kwagala eddiini. Mu Buganda nze Walusimbi siwasa nalumansi. Newankubadde nti etteeka lya Qur'ani teriŋŋaana oba lyanzikiriza naye ate lyakindekera nti ndi wa ddembe okuleka nalumansi olw'okuteeka ekitiibwa mu ggwanga lyange. Era siba na musango gwonna gwe mbeera nkozi. Nsubuga talya mmamba. Naye ate obusiraamu bwakkiriza okulya emmamba. Naye ate tewaliiwo tteeka lyonna lirobera nsubuga kwesonyiwa kulya mmamba okuba nti ateeka ekitiibwa mu ggwanga lye. Ekitegeeza naawe oli wa ddembe okuba nti obaako ne kyeweesonyiwa okurespektinga eyo gye wava. Omukolo guno gwetabiddwako ebikonge mu gavumenti ya Ssaabasajja okuli Oweekitiibwa Dr. Professor Twaka Awase Kigongo, bajjajja abataka ab'obusolya, abami ba Kabaka ab'amasaza, baminisita mu gavumenti ya Beene, Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago ne bameeya b'eggombolola ezikola Kampala n'abalala. Poliisi mu bendobendo ly'e Masaka esibye ku muyiggo ogw'abantu abatannategerekeka abayokeredde abantu mu nnyumba mu disitulikiti y'e Lwengo. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Omwogezi wa poliisi mu bukiikaddyo bwa Uganda Afande Muhammad Nsubuga ategeeza CBS nti we buzibidde akawungeezi ka leero nga poliisi y'ekinono ekyali ku muyiggo gw'abatemu abayokereza Ssemaka ne mukyala we n'abaana mu nnyumba ne mufiiramu omwana ow'emyaka 2.5. Ensonda ku poliisi ekinono zitegeeza CBS nti waliwo abavubuka abasamize abeewerera edda Ssemaka ono era ng'ali ku kakiiko k'ekyalo okumwokya olw'okubagaana okuteeka essabo mu kitundu kino. Mu kiro ekikeeseza olwaleero ku kyalo kya Ngwe mu tawuni kaaso y'Ekinoni mu disitulikiti y'e Lwengo, abantu abatannategerekeka baakubye eddirisa ne baasendabirwamu ku kisenge ky'omukyala olwo ne bayiwa petulooli mu kisenge kye nga mu nju bano babadde beebase. Olwo ne bakoleeza ennyumba yonna n'ekwata omuliro. Mwami Kasaanya Richard bwe yawulidde enduulu n'ava mu kisenge ekirala mwabadde asula, wabula olwatuuse ebweru n'ajjukira omwana Nnyonjo Eric ow'emyaka 2.5 ng'asigadde mu nnyumba, wabula yagenze okwagala okumuggyayo omuliro nga gutaamye naye ne gumwokyako, kyokka ng'omwana amaze okusirikira mu nnyumba. Abantu 8 ababadde mu nnyumba eno nga kuliko abaana 5 bo baasumattuse. Omwami yaddusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka gye yafunidde obujjanjabi n'asiibulwa, wabula ye omukyala yayidde nnyo ali ku kitanda mu ddwaliro ekitovu. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mix akanzaali akawembaazo obuwoomi obusukkulumu nga balina Sahara tangawizi tea amajaani agawa chayiwo eddekende. Singa omukozi wa gavumenti akutulugunya ddembe ly'okumuvunaana nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Asobola okuvunaanibwa omusango gw'okutulugunya ne Ssaabawolereza wa gavumenti ob'eggwanga naye bali buvunaaniddwa senga kkooti eragira nti basasule omuntu gwe baatulugunya n'oyo yennyini yatulugunya ofiisi oba ofiisa wa poliisi oba w'amagye naye asobola okulagibwa okuwaayo ekitundutundu ku ezo ssente ezigenda okuliirira omuntu gwe baatulugunya okusinziira ku tteeka eryo erikuuma eddembe ly'abantu bayita Enforcement of Fundamental Rights Act. Abakulu mu banje ne poliisi mu Kampala bayisizza ebiragiro okukwata basajja baabwe abakoze ekikwekweto mu kiro ekikeeseza leero mu bitundu by'ekyengera mu disitulikiti y'e Wakiso ne bava ku mulamwa ne bakira bizinesi z'abantu ne banyaga ensimbi n'okubaligita emigobante era abawerako bapookya n'ebisago.
Ebiragiro bino biyisiddwa omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tanui bw'abadde oluvannyuma lw'abatuuze abatulugunyiziddwa okutegeeza olukiiko lw'ebyokwerinda olubadde ekyengera nti abasirikale beenyigidde mu bubbi ne banyaga abantu mu kiro ekikeeseza olwaleero. Abatuuze bategeezezza nti abasirikale bano nga bayambibwako bakanyama baba basibye akandooya n'okubatulugunya mu ngeri nnyingi okutuusa lwe babanyaze. Zaade ssaawa nga 2:30 awo nva ku kyaki kusinza Katonda nze keyateeka nina okumanya nti kyaki erina okugalwa ntambula mpulira amasasi mbuza gavaawa ate bo bakubye bukubi oli mulaya ndaga baagiyo bakuba mbulira kyekinkubya bakuba ng'abantu bonna bali wansi foreign simanyi wansi kwebaka mwebake kubanga zinaluddewo nga mbanyonyola bannange ngenda kufa musayi mungi oguli mu kunvaamu nga tebakitegeera naye we nanyonyodde omusajja omu ne mugamba oli muzadde omanyi nti nno omuntu wazaalibwa naawe bw'oba olina abaana ewaka tebeezamu mwana wange ngenda mulekeraani n'azija ku mpingu bazze ne batuzingako ekitundu kyonna ne bakuba amasasi ne batukuba emigga emiyitirivu ne batubba ne ssente ne bazitwala. Twemulugunya ku bubbi naye bubbi ddala mu ofiisi zammwe olw'ensonga nti bw'otuuka mu by'ettaka abapoliisi b'osangayo abo ne babeeraawo ne bafuuka babulooka b'amataka ne bakola ki actually no keeping police officers mu bifo for a very long time eyefuuse cancer. Ababbi ne bafuuka ba daily customers. Batukubye amasasi mu bbanga twafunye ebyekango by'amaanyi nze ndi mukazi muzadde nnyina abaana omwana wange omuna kati at this time tannatereera. Omusirikale yayimiridde mu maaso g'omwana wange n'akuba essasi omwana nakati yazirise okumala eddakiika 2 nakati tannatereera tannalya kyakulya. Omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tanui wano wasinzidde okulagira omuduumizi wa poliisi y'ekyengera akwate baakasobeza bano bavunaanibwe. Disappointed that the officers who came here tetujakkiriza gavumenti tekkiriza ebyo ajja wano okukuba abantu eyo musango olw'ekyo RPC ne Lumala DPC. From now go and look for those people, the one who was in charge and his group. These people will come and identify them. Weka hawa ndani hakuna kitu tunataka kwao. Let those people go and enter the case, get their statements, arrest those people who beat these people. We are not going to accept it. Too much. We are going to arrest them. Those are not the friends of the Wananchi. Those are bad apples in a certain garden. Tetujakkiriza abo. Ate yakulira ebikwekweto mu UPDF mu bitundu bya Kampala n'emiriraano Kano Fred Mwesige aweze abasirikale abali mu ngoye za bulijjo okuddamu okukola ebikwekweto n'awera nti omusirikale yenna anaddamu okusangibwa ng'asibye omuntu akandooya kakumujjuutuka. Enkyewunyiza n'okukyewunya akandooya is primitivity si kya buntu bulamu kukwata omuntu n'omusiba emikono kandooya ekyo tekiri eyakikoze egyo yabadde ensobi. Ekyokubiri bw'okwata omuntu ate n'omukwata mu nsawo n'omujja mu byayina waakiri wandimulese ate kubanga kati tuba tufunye ababbi babiri oli noono waakiri wandireseeyo ne tufuna engeri gye tunaafunamu omuntu oyo. Okukuba tekikkirizibwa era abaabikoze njagala kusaba RDC ne DISO oyo mulondoole. Omubaka wa gavumenti ewa Kiswera nga yakulira ebyokwerinda mu disitulikiti eno Justin Mbabazi agambye nti bakooye abasirikale abattata n'ekitiibwa ky'ebyokwerinda. Waliwo abantu abayiddwa obubi nga babakwata ate nabo abaze bakwata ne beefuula ate ababbi ne banyagulula abantu. Ekyo nno ekirungi KMP atuuse. KMP abantu bano bagambye nti wabaddewo operation eyakoleddwa ate tiimu eyavuddeyo wa Global Flying Squad obaki bwe yazze okukwata abantu abo ate nayo yatandise bato kyalinga na kubabba ssente zaabwe mu nsawo. Waliwo ababalabye emisana lubonna nga balaba. Zensaba abantu abo bwebanga kituufu nga bano tebalimba nabo nga bababbye ne babanyagulula ne babatokyalinga KMP waali abantu abo bavunaanibwe mangu nnyo kubanga Uganda eddembe lyalwanirira kula nti bannayuganda balina emirembe ate bwe tulaba nti bannayuganda tebalina mirembe ekyo nakyo tukivumirira. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde abazadde obutamala biseera nga baterekera abaana baabwe ebyobugagga agambye nti kino kikolwa kyakubalemaza n'okubalemesa okwekolera. Bw'abadde yeetabye ku mukolo ogw'okukungubagira omugenzi Isaac Atamale kitaawe w'omukungu Jimmy Mugerwa akola mu kitongole ky'amafuta ku kyalo Kasero ebuloba mu Busiro Katikkiro agambye nti kyennyamiza nnyo abaana okulaba ng'abaana bangi olumanya nti abazadde balese ebyobugagga
batandika okubasabirira olunaku lwe baliva mu bulamu bw'ensi eno olwo begabanya ebyobugagga ebyo. Nnaku zino tuwulira nnyo abaana bakayanira ebyobugagga by'abakadde baabwe bikyase nnyo ne bajjayo n'amajambiya. Omunamubuuza nti byokayanira kitaawo oyo yabijja ku jjajjaawo. Bajja ewange ne mbaga nti yabijja ku jjajja nti nti naye byaffe kuba ffe baana be ne mugaa nti ebyomwe munaabikola. Naye agenda okulaba ng'enkuza y'abaana yayimu emiwaatwa mingi. Era mmwe abantu abakulu abali wano le mutatereka bintu byammwe mumuterekera baana mubirye biba bukale bulungi. Togaananga kulya kanyama nti kubanga abaana munaddala ng'omaze okubasomesa omaze okubagunjula obakwasiza empisa zaffe ez'ensi ng'ogamba nti nkuuma by'abaana nyina mukwano gwange nga banka emuyuye emuzze n'emuzzeeri ne mugamba nti ekintu kino kye wawaayo ng'omusingo kitunde ofune emirembe. Nagamba nti omanyi ekintu ekyo ky'abaana ng'ogaana okulya ennyama okukubukala ku lunaku nga luno tugendamu olwa Pasika olw'abaana nti taata omulimu gwe yagukola bulungi. Mu mbeera y'emu Katikkiro yeebazizza omugenzi Isaac Atamalo olw'okukolerera n'okuweerera abaana be era n'okubagazisa obwakabaka bwabwe n'ensi yaabwe n'ekibafuula ab'enkizo. Omukungu Jimmy Mugerwa yeebazizza omutonzi olw'ekirabo ky'obulamu bw'emyaka 97 gy'awadde kitaawe. Ng'oluyimba olwo 18 bwe lugamba nti obudde buzibye obudde bwatuzibako naye mu ebyo byonna tulina okwebaza Mukama kuba nti yatuwa kitaffe emyaka 97 n'atuwa kitaffe ne tusobola okumulabirirako mu ddwaliro ne tusobola okwogera naye ne mu ssaawa ez'envannyuma ezo zonna kuffe ffenna buli omu yafuna omukisa okubanga taata alina ke yamugamba era ndowooza buli omu akajjukira. Bannange ebyo tubyebaliza Mukama. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gaagano. Klabu ya Onduparaka eraza amaanyi mu ligi ya binywera ya Uganda Premier bwerumbye klabu ya Police FC Omwayo mu kisaawe Lugogo egikubiddeyo goolo 4 ku 1. Goolo ku goolo eziwadde Onduparaka obuwanguzi, kapiteeni wa ttiimu eno Shabani Muhammad ateebyeko goolo 3 ne Emmanuel Okecha ateebyeko goolo 1 ate nga goolo ya Police yokka emu bweti eteebeddwa Juma Balinnya. Obuwanguzi buno bwesitudde Onduparaka okuva mu kifo eky'e13 kaakano egenze mu kifo eky'omwenda n'obubonero 27 okuva mu mipiira 23. Yo Police FC kaakano eri mu kifo kya 13 n'obubonero 24 okuva mu mipiira 24. Ebyo nga biri bityo Gulu University etandise na buwanguzi mu mpaka za University Football League bwekubye Kampala University goolo 3 ku bwerere eggulu. Empaka zino zigenda kuddamu okuzannyibwa enkya n'omupiira gumu nga Ndejje University egenda kuttunka ne Uganda Martyrs University Luweero. Ate empaka za Premier League y'Ebungereza ziddamu okuzannyibwa ekiro kino ku ssaawa 4 n'omupiira gumu nga Newcastle United egenda kuttunka ne Wolves. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Abantu ba bulijjo abasukka mu 50 bafiiridde mu lulumba Sinziggo olukoleddwa amagye ga Russia mu kibuga Kramatorsk eky'ebuvanjuba bwa Ukraine. Russia akawungezi kalere kasusa ebikompola ku kifo ewasimba eggaali z'omukka mu kibuga ekyo nga mukaddaako abantu bangi babadde bakuŋŋaanidde mu kibangiriza ekyo okulinnya eggaali y'omukka ebafulumye Ukraine. Ukraine etegeezezza nti ekikoleddwa Russia kyongedde okwoleka engeri Russia gyeteesa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu n'obulamu bw'abantu ba bulijjo. Wabula Russia yeeganye ebyokukuba abantu era omwogezi wa gavumenti ya Russia agambye nti Ukraine yagadde kubeekwasa bo mu nteekateeka zaabwe tebannalowoozaako n'akatono ku kulumba ekibuga ekyo okukikuba. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'empona poliisi esiimye embuzi Nakabege eyagiyambye okugoba n'okukwata omusibe eyabadde abombye. Katemba butikidde ekibuga Philadelphia eky'essaza Virginia eri Amerika. Poliisi bwegenza okukwata omusajja eyakubye mukazi we wabula omusajja ne yeesimatula ku poliisi n'abomba. Amangu ago poliisi emusimbyeko kyokka mu kubuuka emyala waliwo embuzi gye basanze ku muliraano naye bw'erabye abadduka n'egoberera.
amawulire gategeezezza nti poliisi erina weetuuse n'erimu okuwaganya embuzi n'esigalawo yokka nga yeegoba omusajja n'emutaayiza ng'amanyi poliisi yeemugoba okkakkana ng'agudde mu ngalo z'abasirikale. Embuzi eno gye bayita Grace eyambaziddwa omudaali ogwa zaabu nga bagisiima olw'okuyamba poliisi okukwata omusajja oyo era oluvannyuma bagiddiza nnyiniyo. Bannaffe amawulire ak'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Abadde sipiika wa paalamenti lokoli Gwoulanyah agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera wakati mu mizira emiranga n'ebiwoobe ku kyalo Ajuri mu ggombolola ye Lalogi mu disitulikiti y'e Omoro oluvannyuma lw'ennaku 20 ku nsi ng'afudde. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alaze obukulu bw'okubeera obumu mu bantu ba Kabaka awatali kweyawulayawula mu ddiini wadde amawanga kubanga y'entabiro y'enkulaakulana. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa eno mbaagaliza sabbiiti ennungi.